Wali patinga, you have to conquer. Vice. Wetuli wano, ne vice mulaba wali wano. So ensasagge kyekyo tukomyewo ati tutandikire we twakola ki? Twakoma. Bino tebinnaggwa ate tebinnatandika yadde. Kati tukomyewo tubitandike ate tubimalirize. Yonna ebadde byekutte tugenda bizingulula. Obudde bwebwo. Kenge tukolera wali side. Tugenda kutambula mpola. Yes. Oyomba mwana. Abasinga bagenda kupa tusigale mu nsinga tukyali. Oyomba bantu bo. Oli ne waba yagala kye kuba kati agenda abamu bagenda kufa. Laba okupi ogumu baade bagukubira. Laba okupi ogumu baade bagukubira. Yangu kwawe besi. My president. Tugende wali mu parking. Yangu. Tuyingidde katogera buli wese ebijambo ebibi n'ebirungi. Our president is back. My president is back. Time to shine. Why tugenda mulongo tamu? Wenalese kugulu. President atali wakwesibako abantu gwe basindika abalonzi basindikira nzize banyonyera bemba sakibuli. President tewali agamba president is back. Bibadde birungi nnyo era abantu b'e Dubai ne Abu Dhabi kyenyo basaba bagaziyemu ku venue ezo. Tambula. Tugenda kwesa kadde katono wano ebisinga tubinyumize wali ku Kings Sport. Kiri okay? Mr. President kuikayo ku lugendo lwobaddeko tusaba otunyonyoleko olugendo lutambudde lutya? Olugendo lubadde lulungi, lubadde fresh. Abantu banyumiddwa nnyo sho ne bansaba anko ne mbagamba sigaba anko kati anko wancha. So abantu babadde happy, babadde excited. Ate nga abantu nekye tuliko kati bakifollowinga, abantu bonna bafollowinga akalulu kano. Abantu bali positive, abantu baagala nnyo okumanya kye kigenda mu maaso. Era nkubiriza abali mu kalulu ako bamekine shuwa bakassa mu bantu. Obutaswala abantu olaba bali e Dubai bagamba kye kigenda mu maaso, kino tukiraba bwetu nti abantu bali updated balabe kigenda mu maaso. So nze mbakubiriza abayimbi bannange nkomyewo 28 edate gye batuwadde. Njagala buli omu akebere ID oba agirina tugende tusooke tulonda akalulu ako ate n'ebirala tubikole ki tubipambanire omwo. Okusomoozebwa kungi nnyo nefe tutunuulire bisanyusa. So kyekyo omwana yagenze napostinga n'agamba oserinza out Dubai ate abamu nga baagaana oyimbawo abantu bagaanye okujja okubalaba. Kyabadde kiti ekivulu? Ffe tetuli ba bulijjo. So watuwulira nga tuzze ewantu omanya kuttaanya
abalala babadde bakyakuba ebituli mu kalulu kano kemugenda mutekalina kubeera bwe kati abafukanto balina olulonda nkomyewo ketegereza wenda abawiki tateredde ng'era nkikwatamu Pulezidenti watabadde omu ku bantu abakusumba yadde akubiddwa amasasi bebekulu alowooza nti n'abantu abamu amateeka tebagatwaliramu nga because yayise security wabirabyeko omwami oyo ebbanga ddene talina mpisa naye nga pulezidenti waabwe ngenda kumekinga shuwa manye kyavudde ku kyayinza okuba yatankudde akola ensobi naye nga ate nkondeminga ekyokugyayo emmundu mu bantu naye agendeze effujjo mu bantu buli muntu amanyi waakoma omuntu omulaba alina emmundu dduka yabadde atomedde mutomere mu kuvaayo kyayogera yamugiddeyo mundu ebbali netuteesa fenna tetuli bamalayika so yekuba mu mutima Pulezidenti December nga bwogenda okujja mu ntebe abayimbi abasinga tegava wasente ne batayimba kamiliyoni y'omu ku bo yakwatiddwa South Africa ono liko eyakayimba alimba muwa sente n'atayimba bayinza oba bawaddewo miscommunication yawo naye omukyala agamba yamala bbanga lya myaka ng'esatu bali bamukwano abamukwano bita ate yasulayo ogenda kikola otya gwe nga pulezidenti yaddako ngenda making sure bakupromota bajja mu association badije bonna kuba kati bwe tuba nga tuli mu saaka emu obwo issue obwo tuba twabumala dda munda Zimbi agamba agenda kusuwinga isi akalulu ketegese si katuufu baagala kubbira kalulu nabadde mpuliriza voice note yemu gyabadanzalawa ngamba kalulu tumanyi bwadiringa naye nebbawa ayinza oba neegomba so kyensinga saganya okuteekako yo siira kubanga bayimbi tuli bangi benjagala okuvaako nze ntunuulidde nnyo bali bakama banga baŋŋamba genda kusaka kino genda lwanisa kino genda eno polisi lwaki eri awo genda lwaki ffe ng'abayimbi kola tuni zaffe ziriwa royalties zaffe ziriwa so ntunuulira bakama bange be bantumye so si be banjogerako wabadde Dubai wagambye kino Zakayo weewala obulogo Zakayo weewala obuvuyo omuntu ena kasitola wa mu nsi omuntu nga gyeyita nnyo omanya alina bye yeesiga ebitali birungi Zakayo yatuuse Dubai Njagala kulaba ennyimba zo nga nkulabira ddala. Abavubuka wange bakwagala. Nze pulezidenti w'abayimbi. Era nsabira mpeereze bulungi anyongere ekisanja mu 2-3 akuwe saala omusabiddeyo ku saala maama muwe saala engeri gy'otandisa okuba omuvubuka bw'oti omuto n'ogira n'okuŋŋaanya banno ne banno bakuŋŋaanyiza eddala nabo bagende mu kuyimba nga gwe bwe wayimba olabye endowooza tutukidde mu ssaala tutukidde mu kati ng'omuntu agamba nti kati sawa yakweccanga kugenda ku sport kulya ku fish nakwekola ki kweyagala nakusoma ku mawulire kumanya kibaddewo omwana nadde alina ekibuzo kyakubuuziza naye tokifayinze bulungi oba yakulogola ebeeramu bagiza ddala era ndowooza yandoga nze nga mmanja naye sebo olaba namugjayo llo kati wamutta ku llo okubaza amaanyi oba akayimba kamuyiseemu naye leero wabadde Dubai twabye nga security yali tukkiriza kukwata kuba mani twabye n'omuwala bamusago yakasuse wansi edubai n'amateeka gayo ebbanga lyonna bwe nga badde naye kikulumamu nga tulina kyakola abafaani ffe twagala nnyo okuba close nabo wabadde nakulabye nga bikuweddeko oba tulina kyakola tugende mbadde nsaba tusimbule tusabe ku Kings Sport oba tuyinza sinkana wali oba tusikana ku lido anti era kombo yedda wali kombo yedda ku Kings Sport jasi tugende waffe watatugamba musembereyo Gala pulezidenti wange gwe yagala kukulembera omunyumirwa nnyo era wekula mwegomba njagala mbeere nga ye bw'okula oyagala obenga King Saha muziki wakunyumira lwaki gwasalawo oyimbe omuntu kale nali nyumirwa musike nga muwulira muli mufiiringa owulidde otya okubanga omunonye ku kisaawe n'ojjako n'otambulako naye n'obeerako naye
bamuwulira bulungi nnyo. Abayo, tubalinde mwe. Linda, okay. Pola.